abantu bebuza naye banaye Kenzo yakola ki naye oluusi bannaye kamba buulire tuba tetulina kya Kenzo kyatukoze naye kitusukkako bususi kakati ddala Kenzo wagenze okulaba mu nnyimba zonna ze wali osse ku nsi eno ennyimba ze wali osse wagenze olaba nga n'olwaffire lutaya tolina kyaddukolerako olutwale weefudde walumbe wa nnyimba Kenzo katuyinza okuyita walumbe w'ennyimba nti otwala zinyuma wanditugambye nti oyagala ku vidiyo ya tourism mu Afirika naye oyagala tambuliramu ne tuteekamu oluyimba lwa Boni in Africa naye n'ogenda naye bannange simanyi kati ttiimu yegenda woza simanyi Kenzo izirake Kenzo mumuwalana naye nga mutuufu oyagala ogauntu kati tukuwalanako ekyo kati woowulira Boni in Africa gwe wayimbye n'oteekawo wa Bebe Cool n'oteekawo wa Filota gw'owulira ddala nga wayimbye oba wayaziinye Kenzo wayaziinye okwo kwaziina vidiyo ennungi kati abazungu bagenda munominate kati no bamuwawaadi atugambe mbu is winning for us toyina kyoge naye Katonda wallahi yakola musuuza toswala oli musajja naye toswala ize wallahi olwo luyimba sisobola ng'olompola oluyimba ng'oli producer ngaze ndukkiriza toswala musajja gwe how can you make a song like that oli abantu bagezi siba kalungi wano yagenze naddamu oluyimba nedda dyandula ensi yonna n'emugagwe you lugalo sit home and dance your bimansulo leave our songs alone ne wagenda wa tayinza do performing kubanga she just killed the song mwe stop being walumbe of all our songs kati mwefudde bawalumbe mutwala zinyuma Kenzo ne Shiba muve ku nnyimba z'abantu oziddamu leka saaddemu oluyimba Bafana Kamiliyoni Juliana Navagure toddaddamu luyimba wandiyimbyewo ebintu byo bino simanyi omukwano mbirombiro simanyi mutwala mbirombiro wandiyimbyewo ebintu byo n'oyogerayogera ebyosanze ddamu oluyimba ennyimba olina kuddamu za tipu swizi simanyi bolingo wafa bolingo wafa ebyo si kati kyova olabanga bigayi munyivu kubanga kakati sura indicator abantu batte ennyimba naye Kenzo otta luno walutemyetemye omutwe wallahi wabadde n'obusungu n'obunabuukabuuka mu vidiyo ng'alaga ayimbye nnya ekyasinze okunnuma ye Kenzo okulaga nti ayimbye nnyo n'abuukabuuka ngana Kenzo webaba n'abaana abakoppa bebana abakoppa n'akoppa n'erinnya lyo naye era n'avaamu nga spelling yagiwandiika bubi Nimrod can't you talk to your friend naye omwana Nimrod ayina empisa emi kati era ojja musanga nga abayise aseke balukube ku Galaxy yesesese Nimrod newoneesesasesa tukimanyi bulungi Kenzo kyaliwo tosobola gana kuba luyimba olwo ku Galaxy naye ne woona olukuba tugenda kugamba lwafudde Nimrod ku Galaxy oyina do promoting a Kenzo abeerewo ku Galaxy Award naye no Nimrod please Nimrod tukwegayiridde tuleke DJ Roger Dagala Sirwanga mugenda kujja kwa after 5 mutandiko okwogera n'oluzungu. You see the explicit of the video when you hear Kenzo singing please Douglas please Dago ogenda kujja weefuula nnyonnyola oluyimba lwa Kenzo lwagaze ensi kubanga okimanyi tosobola kwogera against Kenzo. For us, we have our own way of communication. You have already told the people that's a bad song. Our DJ Roger bagenda kujja beekazeekaze omanyi